Lona mulungi era muliza mulungi wa Daily Still Hope. Gwali ku Daily Still Hope 2 ate naawe ali ku AJ Media. Tukwagala nnyo webale kubanga otugoberera. Leero tugenda kutunuulira engeri Sitaani gy'abbamu amagenda gaffe, destinations oba destinies, engeri omulabe gy'abbamu amagenda go. Bangi bali kutambulira mu magenda agatali gaabwe. Olaba there are a lot of struggles nga destiny gy'otambuliramu siiyo. Bangi bigaanyi. Kakati twagala tulabe engeri ki zino z'akozesa. Tomanya tuyinza okwezuula ate ne tuzuukuka ne tubaako kye tukola ki? Ne tubaako kye tukola. Mu bintu byonna by'oyinza okuba nga wayiga ku Sitaani, ndowooza kiri kintu kimu ky'oyinza okuba nga omuyigako: determination, obumalirivu. Sitaani nga we yali omumalirivu ng'ali mu ggulu okuwamba entebe ya Katonda, ne we baamusuula ku nsi, obumalirivu obwo bwakyanywereddemu okubanga akujojobya n'okukola kyonna ky'ayagala. Sitaani tajja kutunuulira butunuulizi nga okulaakulana. Sitaani tajja kutunuulira butunuulizi nga alaba obuweereza bwo bubotola. Okitegedde? Sitaani tajja kutunula butunuzi ng'alaba abaana bo otandise obbakuza mu ngeri eyinza okuba nga mu maaso awo eweesa ekitiibwa. Ebyo tabyagala. Era walaba nti abaana bajja kubeera responsible mu future, aleeta ways okuba nga babeera irresponsible, nga baba tebalina makubu oba balizotinga ku mwenge, anything, so that asazaamu kiri akyubadde oli nakyo. The devil, Sitaani, he does to mess you so that you may be a testimony of mess, of shame. Ebyo byonna Sitaani abikola okukuwabya obeere obujulizi bw'ekiswalo eri abalala. Byonna byakola. Naye katusabe Mukama tukubaza kubanga oli mulungi, tukuddiza ekitiibwa n'amatindo. Twaliniza okubeerawo okwo omulimu mutukuvu ajja asomese era atuyigirize mu Kristo Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina. Njagala olabe nti entalo zonna z'olwanya mu bulamu oba z'okyalwana oba z'olwana, ate ozirwana lwakuba ggwe, wabula ekyo ekiri mu ggwe munda. Ekiri mu ggwe munda kye kiviiriddeko embeera okuba nga esajjuka. Singa obadde tokirina, Sitaani yalibadde talina kyakwagaza. But waliwo kyalaba ekiri mu ggwe nga wekimala ne kivaayo kigenda ku destroying obwakabaka bwe. Waliwo kyewakonsiivinga oli lubuto. Manyi waliwo abaloota nga bali mbuto. Okuloota nga oli lubuto bya mirundi ebiri. Olubuto olw'omwoyo oba ekiraabo oba ekintu kyonna Katonda kyayagala okuba nga aleetera abantu, n'okuloota ng'oli lubuto olw'emizimu, n'okuloota ng'oli lubuto olwaki? Olwa bulijjo. So it is a three way. Kati mwabeetaga okumanya ekyo, musabaawo link atujja batwala ku channel yaffe gye tunnyonnyolera ebiruto n'okwolesebwa. Kuloota ng'oli lubuto kitegeeza ki? Sabaawo link tujja gikuwa. Kakati ebyo byonna ebigenda maaso mu bulamu bwo, Sitaani amanyi nti oli lubuto lw'ekintu, era wekimala ne kivaayo, it is a weapon of destruction eri obwakabaka bwe. Kankulageyo omukyalo omu n'omwami omu abayita mu mbeera eyo gy'okola ki? Agyoyitamu, naye nga ekyali mu bo kyekyabaleetera okuba nga tebabonaabona kubanga kyali kyaki? Kyali ky'amaanyi. Luka 1:6, ndowooza nja kusomako ennyiriri ntono naye gw'ojja kukkirira paka ku 17. Luke chapter 1 verse 6 to 17. And there were both righteous before God, walking in the all the commandments and the ordinations or audiences of the Lord blameless. But they had no child because Elizabeth was barren, and they were both well advanced in years. So it was that while he was serving as a priest before God in the order of his
division according to the custom of the priesthood. His lot fell to burn incense when he went into the temple of the Lord. And the whole multitude of the people were praying outside at the hour of incense. Then an angel of the Lord appeared to him, standing on the right side of the altar of incense. And when Zachariah saw him, he was troubled, and fear fell upon him. But the angel said to him, "Do not be afraid, Zacharias, for your prayer is heard, and your wife Elizabeth will bear a son, and you shall call his name John. And you will have joy and gladness, and many will rejoice at his birth. For he will be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink. He will also be filled with the Holy Spirit, even from his mother's womb. And he will turn many of the children of Israel to the Lord their God. He will also go before him in the spirit and the power of Elijah, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready a people prepared for the Lord." And Zacharias said to the angel, "How shall I know that?" Mazene njikumalirayo. Bano bali baweereza ba Katonda, ninga sitaani yabafuula obujulizi bw'ekiswalo. Okitegedde? Ogamba gwe Zakariya gw'omuweereza wa Katonda, gw'omugumba, mukyala otazaala. Bwe batyo abantu gweweereza Katonda, gw'obonaabona, weweereza Katonda, gwe bagoba mu nnyumba, boogera. Gw'omulokole, ate gwe atalina mwana, babyogera. Sitaani asobola okufuula obujulizi bw'ekiswalo. N'ebyo byonna abikola lwaki? Olw'ekyo ekiri mu ggwe ekigenda okuba nga kizaalibwa. Elizabeth ne Zakariya baawe, ebyo byonna bye baayitamu okuba nga basekererwa, okubanga baatuuka okukula naye nga tebalina mwana, naye nga gundi Zakariya kabona omukulu ku kyoto, kubanga kye baali bagenda okuzaala tekyali kya bulijjo. Yokaana Omubatiza eyakulembera yagamba abantu, "You repent, for the kingdom of God is at hand." N'ateekateeka ekkubo ly'okujja kwa Mukama waffe. Kati naawe ekiyinza okuba nga kikutawaanya, si mbeera, wabula ekiri mu ki? Ekiri mu ggwe. Bw'oba olowooza nti sitaani akubonyabonyeza emyaka 2 agenda kuleka, myaka 3, bw'olowooza kati emyaka gigenze sitaani agenda kuleka, let me tell you, think again. Ddamu otulo olowooze, tagenda kukwesonyiwa. Iyo muntu atagivinga up. Sitaani mwennyini waatajja eri obulamu bwe. Just know his agents and are on the way what? Are on the way coming. Kakati owuliriza, obanga gwe first born mu maka g'ewammwe, first born okuzaalibwa, first born okufumbirwa embaga, first born okugula emmotoka, first born okugenda e Bulaaya, first born in anything, manya nti olutalo olugguse. Gusoma Bayibuli olaba first born bye bayitangamu. Okitegedde? Gy'ovala nti first born waka wazaalira ku luggya, manya kiwedde. Oyina okusitwa ng'olinga nnyo. Otherwise mwena mugenda kuzaalira wano ku mpya, tebaziyita nzija, mpya. First born walemererwa, manya namwe abasigadde mugenda kuba nga mukola ki? Ebintu bigenda kubanga ate bigaana. Kakanja bawulirize bulungi. When the devil wants to attack your family, he will start with the strong person. Oluwadde tukimanyi. Sitaani buli lwayagala okulumba famire ye wamuba famire yo oba amakaago, asooka kunoonyamu waaki? W'amaanyi. Kankikulage mu Bayibuli. Manyi nze nagamba sikuwa mboozi yaki?
ya ku street. Matthew chapter 12 verse 29 egamba what, oh, how can one enter a strong man's house and plunder his goods unless he first binds the strong man? Ani asobola okuyingira mu nnyumba ey'ow'amaanyi n'amunyagulula atasoose kusiba waki oyo omusajja ow'amaanyi. Kati ky'olina okumanya, buli sandi wayagala okulumba amaka go, obufumbo, abaana bo, omulimu gwo, famire yo oba famire y'ewammwe, asooka kukwata waki ng'ow'amaanyi yeesabya asabya, bw'alowooza nti oyimiridde gwe gwasooka, n'asooka kwetooloola ati n'aleeta endwadde, n'aleeta bino, n'akukuba spiritually, n'okola ki, n'ogwa nga tosaana kusaba, tosaana kukola ki. Akati n'asooka adda ku balala bano n'abameketa nga ameketa ki, ameketa ebinyeebwa. Eyo mbadde nkuyisaayo nga nkuwa introduction, naye nkugambye ngenda kuwa engeri omulabe ajja bbamu ki, ajja bbamu amagenda, ways how the devil steals your destiny. Number 1, family witches, doggo lya family. Tulina amafamily nga go gatambulira mu kweroga, buli omu aloga munne, buli mutayagala munne amuyise. Olina okwegendereza ne family witches, ezo baziyita inside warfares, interior warfares, ezo mbi nnyo. Muyinza okweroga mwena ne mwetta ne mwemalawo. Ezo z'omunda nzibu nnyo. Ate ekirala, jjukira family warfare ze zino nti wali muto, bano abakuloga be bakukuza, be bakuleze, be bakunaazanga, be bakukola buli kimu. Akati wano we bakunaazanga balina bye baayogeranga. Kanaakaana kanaabeerawo kati kanaakaana ebyo ebigambo bye baayogeranga abafamire ng'okyali muto, nga bakusitudde, nga bakukola buli kimu, bisobola okufuuka eddogo oba byafuuka eddogo mu bulamu bwo. Era byonna bye baayogera olaba nga byonna bikola ki, bitandise okubeera ku bulamu bwo. Ate jjukira bano abantu abali strong mu nsi ey'omwe ey'ekizikiza, abali strong nnyo, basobola okulaba nekyayo ne bateebereza what you can be. Jjukira akalira, ate akalira mu nsi ey'omwoyo kategeeza kintu ky'amaanyi nnyo. Ate ambiriko kodi nja kujja njogereko, gwe tomanyi ne yakateeka, tomanyi yakakozesa ki. So family witchcraft oba witches olina okuba nga ogyegendereza nnyo. That's why nti ogenda tuuka ekisango olaba mu famire yammwe mulimu kye tuyita premature death, okufa okwekibwatukira oba okufa okutatuuse, akaseerako nga tekanatuuka. Premature death. Ojja kusoma Omubuulizi 7:17 ayogera ku premature death. Tulina famire nga mulimu premature death, bantu bafa bato nnyo ne bafa. Tulina chronic diseases, osanga eyo famire nga mulimu ab'ensiimu, era nga buli muntu azaala omwana muba mwensiimu. Chronic disease, ezo endwadde z'ekika, asima, biki ebyo. Tulina jobless, ng'eyo famire bamisota ku kyalo nayo bagimanyi. Famire ya gundi eyo byamisota. Famire ya gundi abo bonna bagenda e Bulaaya badda naye bali wano balima. Nga almost famire yonna balinya ku nnyonyi naye bakomekeza bakola ki? Basogola mwenge bigere ku kyalo. Kale, ekyokubiri omulabe ekyakozesezza okuba nga abba amagenda g'abantu kye tuyita masturbation. Sinafuna budde ba masturbation enja mukwatako mu bujjuvu bwayo. Masturbation, okwematiza kye kimu oba y'emu ku ngeri omulabe gy'akozesezza okuba nga akola ki, okuba nga asaanyaawo obulamu bwo. Ojja kusoma Abakolisi 6:19-20 egamba etya nti gwe tomanyi nti omubiri gwo yeekalo ya Mukama entukuvu. Okitegedde?
So ojja gisoma. Masturbation, buli woweematiza you attract the spirits. Otandika okuba nga ofuuka yeekaalo, oba otandika okuba nga ofuuka akawoowo akawunya obulungi eri emyoyo emibi. Era kitandika okuba nga gikwegattako. Jjukira n'okwegatta wano weegatta nagyo, invisible people, bantu b'otamanyi. When you release, you are releasing with the invisible person. Era bangi they are pregnant, bangi bazadde spiritual kids. So okwematiza y'engeri emu omulabe gy'akozesezza okubba amagenda g'abantu. Era bantu bangi bwe yali nga teyeematiza ebintu byali bitambula bulungi. Niwe yatandika okwematiza ebintu byakola ki? Ebintu byayonooneka. Emirimu gyagootaana, mulimu bamugoba, ebintu byatabuka. Naye kennyini obulamu takyabutegeera kwematiza. Masturbation. It's a very deadly weapon. Era omulaba agikozesezza nnyo okuba nga destroying lives and destinies of many people. Ekintu ekyokusatu kye tuyita soul tie oba soul tie mu Luganda. Soul tie kye kintu okuba nga olina mukwano gwo naye mwatuuka ekiseera nga emmeeme zammwe zakola ki? Zakwatagana. Era osobola n'ofiiri nga naye gundi oyo ali bulungi. Mazima ogenda omukubira essimu nga tali bulungi. So soul tie. Your souls are tied together. Edda baalina ng'omukago kale oba nkiyite kutta mukago. Edda baakwatanga emmwanyi oba omusaayi ne beesala, ono n'anuunako n'oli n'akola ki? N'oli n'anuunako. Kye tuyita soul tie, okutta omukago. Kati abantu bangi bassa emikago n'emikwano gyabwe naye nga tebategeera bantu abo be baliwa. Osobola okubeera n'omukwano gwo naye nga oyo mukwano gwo alina monitoring spirits, nga ye talina buzibu naye nga alina monitoring spirits. Kati jjukira ogenda munyumiza buli kimu. Nze omwami wange ali wati, nze bizinesi yange wati, maki nafunye olubuto lwa myezi 3. Kyokka oli gw'onyumiza monitoring spirits zisula mu ye. Kati gwe zikulemye, kakati zikozesa mukwano gwo. Jjukira you are soul tied together. Topic eyo genda ku Days Still Hope ojja giraba. Some month back twasomesa ku soul tie. Akigera kakati joko mumunyumiza lelelelele lulululu la Sitaani atandika okuba nga abba ebyama n'abitwala n'abikozesa. Akali temwanguwirizanga kwelayiza. Ono mukwano gwange nfanfe ololo we muto omukola we mumesinga app tetubaganyi kubeera na mikwano, but don't go as far as soul tying is concerned. Amangu ago study someone spiritually, osobola okuba nga you are soul tied to someone who is capable spiritually. Soul tie is not bad. It has an advantage and disadvantage. For instance, to be soul tied with Christ, that's an advantage. To be soul tied to someone who is spiritually mature, omuntu atalina envy, atalina motives endala, it's good. Kubanga soul tie omuntu oyo, when you have a problem omuntu oyo afiiringa. In fact, amanya nga twana namugamba praise for you. Kitegeera kye tuyita soul tie. Naye muli soul tied n'abantu bemutategeera. Muntu omusanze ku mulimu, musanze mu kiyumba ky'Abarabu ku WhatsApp, you become soul tie. Soul tie tekitegeeza nti you people have to be physically nga muli awo, nedda. Even through a phone you can be soul tied. Kitegeera through a television. Olaba TV nolabamu. Nze ntera okulaba bana nenda mukwano gwange oba ali soul tied simanyi, naye okusinziira ku soul tie alabika ali soul tied ne Kado. Mbo omuzanyi wa firimu bamuyita Kado. Ye Kado azanya Brothers. Ye buli wanda agamba nze Kado. So that is soul tie. Era ebikola by'oyo omuntu wabazanya firimu nga musso galabanga ezo elements zikuyingira. Oyinza obutatta physically but spiritual osobola okutta omuntu.
ne mu ndowooza. Omulowooleza ekibi okola ki? Omuntu oyo osobola okuba ng'okoze eki? Osobola okuba nga ate omusaanyizaawo. Esembayo for today, last but not least, friends. Sitaani asobola okukozesa emikwano okubba ki? Okubba amagenda go. Asobolera ddala okukozesa emikwano to destroy your destination. Bantu bangi tubalabye bakaaba. Bantu bakaabye emikwano nga gyonoonya amagenda gaabwe. Let me give you an example. Ate kino kiri nnyo ku bakyala. So okuba ne mukwano gwo ng'amanyi bbaawo nga bamikwano. Naye n'akola kagendere ne yebaka nani? Ne bbaawo. Naye nga ekyekikolwa akikoze, it's not because nti ayagadde, but forced. Giri emizimu oba sitaani ayingira omuntu oyo. Kati baba banoonya access eri ki? Eri gwe, either omwami oba omukyala. Ajjukira ono omuntu weyegatta n'ono babeera soul tied era babeera connected. Kati ate ono wajja neyegatta naawe, kati you three you are connected together. Tubanye bamukitegedde, I don't know. Mukyala wo sitaani waba anoonya gwe, you can use a friend of your wife or what your wife. Mukyala wo mukwano gwe nga sitaani anoonyeza kumu ababiri, asobola okukozesa mukwano gwe n'ajja neyeebaka naawe. Naye nga it's not because nti ayagadde, naye nga giri emyoyo gikoze ki? Gimutaddemu last. Wajja neyeebaka naawe. You people ababiri mu becoming together, the two. Ekitegedde jjukira balina gwe banoonya abadde bamulemereddwa. Kati when these two come together spiritually, they are soul tied. Kati omwami naye waave neyeegatta n'ono mukyala we. You people three you are connected spiritually. Tozola sitaani kyakoze. So sitaani akozesa era obuvyo buli mu bawala. Ono yeeyagadde bba wange, ono yeebase ne bba wange, ono yeebase ne girlfriend wange, ono yeebase ne boyfriend wange. Abamu si kyekigendererwa kyabwe era baba tebakyagala, naye abamu bakozesebwa sitaani nti waneebaka ne boyfriend wo, sitaani ajja kuba kati alina access ku ki? Ku bulamu bwo. Kubanga naawe ogenda kwebaka nani? Ne bbaawo oba boyfriend. Kati ajja kuba alina akukontrolinga. Ate bano oluusi wamala okwebaka naye, oluusi abamu nga mukyawagananga, bo beetaga connection. Abamu nno ate oba toli serious amutwalira ddala. Eyali ogenda okulaba nga mu kifo ky'okuwasa gwe yali adeetinze oba gwe yali awasiza mukwano gwa yali agenda okuwasa. Things turn upside down. Kye tuyita sitaani okubba destiny. Sitaani asobola okubbako destiny y'omwami wo. Sitaani asobola okubbako destiny y'omukyala wo ng'akozeseza mukwano gwo. Amutwala ne bakutwalako ekituufu. Kati sitaani n'amala eventually n'akuleetera ki? Ekikyupuli kye. Simanyi oba okitegedde oba tokitegedde. Zezo engeri omulabe ezimu ku zo zakozesa okuba ng'akola ki? Abba amagenda go. Ekisooka mugambe family witches, engeri sitaani zakozesa okuba nga abba amagenda go. Family witches, bafamire be twakula nabo, be bakuleera, be bakukuza, bayogeranga ebigambo ng'okyali muto. Kati ebintu byatabuka. Mulina premature death, chronic diseases, you are jobless. Sanga family eri jobless yonna. Ekyokugambe masturbation, okwematiza. Buli wematiza you attract spirits. Olw'emizimu gyeyaniriza mu bulamu bwo, emyoyo. Kitegeera. Soul tie, okutta omukago. Abantu bassa emikago n'abantu, naye ng'ate bassa emikago n'abantu abakyamu. Omuntu nga tomwetegereza spiritually, ogenda okumekezanga omuntu oyo abbye amagenda go.
ekisembyeyo nkugambye friends emikwano gye tubeera nagyo oba gye tulina. Obeera n'omukwano n'oyogeza n'ekyo mu kisenge paka n'oyogera n'ekiri mu mpale nga mwogera. Obeera n'omukwano n'oyogera n'ekitasaani. You should have a limit. Waliwo ebimu byolina okuba nga obyesigaliza bibyo n'oba nga mukwano gwo nnyo. There are things which are between you and God. And these people you are married. Wow, muli bafumbo. There is no secret between you two. Naye omuntu gw'osanze ku katale, omuntu gw'osanze ku WhatsApp, tomumanyi na gy'abeera. Otandika buli kimu okuba nga bakuzaala leerere baŋŋamba bwe bati nakebaka n'abasajja 8 ogwokutaano guno nga tegunaanatuuka wakati. Buli kimu n'okyogera. So bano abantu abamu they are controlled by monitoring spirits bijina emikwano egyaffe egimu. So bujja okoma omugamba ekintu monitoring spirits nga giba information nga gikola ki. That's why nkugambye nti osanga abawala mukwano gwe nga yebase ne bbaawo oba mukwano gwe nga yebase ne mukyala we. It's not because nti yagadde kwebaka naye gira emyoyo gimuteekamu last nti weyebaka ne mukyala wo oba ne bbaawo aba alina access naawe. Jjukira nti naawe ogenda kuddamu webake naye kati yo kiri mubeera connected spiritually. So leeza engeri omulabe zakozeseza okuba nga ate abba amaki abba amagendako. Naye stand strong. Jesus is there for you and never lose hope. Is the victor. Muwanguzi twawangula dda. Okitegedde? Devil is a defeated enemy. What you have to do is to enforce his defeat. Kale Mugala Jamil baddewo kubanga ate nkutwalira ddala mu maaso naalo nga baddewo ku kamera kubanga ate akusikira ekifaananyi ekyo. Agambye yeetaaga linki gisabe atugenda kubanga ate tugikuwa osobole okuba nga ate otegeera amazima ate n'amazima gakufuule ow'eddembe. Tubaagaliza amakya amalungi mubeere bulungi.